Ono munnaddiini eyawummula Reverend Dambya Patrick afuuse ekyokulabirako eri endiga ze mu kulunda enkoko n'obumyu. Alina enkoko 5 ez'amagi n'obumyu 8 byalundira ku kitundu kya Yiika ku kyalo Mpala mu munisipali y'Entebbe mu disitulikiti ey'e Wakiso. Mu mulembe guno kakati abantu abasinga obungi batujje ku nnyama gye bayita ya ready. Batuwa amagezi abasawo nti tugende ku nnyama gye bayita ya white meat. Kyokka white meat tulina gisanga mu kamyu, nkoko, mpozi na kali akewaffe akegayaza. Alunda obumyu ekika kya France, Chinchilla, Bracken, New Zealand ne California mu nkola ey'omulembe okwewala obulwadde n'ebisolo by'omu nsiko. Okubulya yasalawo okuzimba ekiyumba kye yagenda ng'atematimamu obuyumba obutonotono obw'ebibaawo mwabulundira. Omulunzi ajja kujja agambe nti njagala akamyu akava mu New Zealand ne Chinchilla nga likodo ozina kati mbamu kajje muli ne kajja muli mu Chinchilla ne kateka mu New Zealand ne manya nti outspring yono rabonja nkuwa the right thing. Agamba bwe yali atandika okulunda yakozesa obukadde 22 mwe yagula obumyu 63 okuva mu ggwanga erya Kenya. Agamba nti wano yakolamu ensobi kuba yali tamanyi wa kugula bumyu n'abujja ewala ekyamuviirako okozesa ensimbi ennyingi. Obumyu kati ndi lwa 236. Obulunda otya obumyu bulabirirwa butya ayagala okubulunda obulunda otya? Si buzibu nnyo. Obumyu ekisooka bulya emmere ng'ey'enkoko ne bulya n'emmere egibayita omuddo. Kale kyovula nti bwangu nnyo kubanga ne bw'obanga tolina mmere eri era kabeerawo kubanga olina omuddo. Mu akamyu akaliibwa ka myezi 4, myezi 5, myezi 6 oba okola ki? Okalya. Bw'oba okalabiridde bulungi ng'okatadde ku mmere etuyita eya fat, eya masavu fat gundi mmere mu myezi 5 oyina oba okali mu kilo nga 4. Kyokka jjukira mbagambye nti kali wakati wa 1.5 ne 2. Olaba akamyu okagule bokafuna ku 6. Ekusinga n'enkoko kyama nti akamyu kali value. Agamba nti akamyu kawakira wakati w'emyezi 4 n'omukaaga naye ng'akawakidde ku myezi 6 ke kasinga era. Agamba nti bw'obeera onooliisa akamyu ko kyakyo olina okumumamirirako otuzi kubanga akagerya ennyindo zaabwo gye ziriraanye emimwa kibwanguyira okukwatibwa ssenyiga. Akamyu keetaaga obuyonjo kye kikulu ennyo nnyo. Olina okakiriininga buli lunaku ku makya ennyo n'okuggyako obusa olina okakoza kyamba keetaaga obuyonjo kye kikulu ennyo kubanga kalwala endwadde ezimu eziringa ez'enkoko ez'obujama. Reverend Dambya agamba nti akamyu okufuna olubuto kamala ebbanga lya nnako 28 okuzaala olwo buli kamu ne kamuwa obwana 5 n'okudda waggulu. Kakati akisera kino ekiro eri wakati wa 1.5 ne 2. Naye nga supply weeri demand weeri naye tebulabikako. Takoma ku kulunda bumyu alina n'enkoko ezibiika mu katimba 500 nga zino nazo zimuyamba okwongera ku nnyingiza ye. Reverend Dambya agamba nti buli lunaku enkoko ze zimuwatule 16 nga bye bitundu 98 ku buli 100. Buli tray y'amagi agitunda nnusu 9 ate bw'oba otwala nnyingi akuguliza ku 8.5. Ono obukuta bw'ajja mu nkoko ze abukolamu biogas era kati gwafumbisa nga akugamba nti gwakola asobola okumugabana ne balirwana be. N'ebintu ebikozesebwa awaka okuli ennyaanya, mbiriŋŋanya, butungulu n'entula byonna byerimira mu kifo kye. Agamba alina abakozi 8 nga bonna bakyala basasula $8,000 n'okubalabirira n'okubasuza. Reverend Dambya alina ekitabo ne fayiro mwawandiika buli kintu ekikwata ku byalunda era akuuma bulungi ebiwandiiko. Kati ekiruubirirwa kye kuweza obumyu 1,000 bw'alonda n'okukola ekibiina ky'abalunzi baabwo basobole okufuna akatale akanene akaawamu. Tubeere bangi abalina obumyu tulyoke tufune market. Naye at the moment sandagala gwa promisinga muntu nti olina obumyu 5 tinja kufuna market kubanga mu lunaku lumu tujja kusupplyinga ate tu ending up nga tetulina. Mutebi Sulaiman yakusakidde kulira lino ku Lwabukedde TV.